ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Bassebo ne bannyabo kitundu kyakuna ate kye tutandise mu kulika eyo mu kitundu ekyokusatu. Tukyali ku mulamwa gwe gumu ogw'okutendeka omwana waffe ono era tuli mu panado w'ebigambo ate olunaku olw'enkya tuli mu panado omukwano. Omulamwa gwaffe guli nti bintu ki mannya ki g'oyinza okukozesa ng'owaana munno okwawukana ku balala. Bino ebya sweetheart n'ananaagira abyogera n'ataabeere mu mukwano munywevu naye abyogera. Kati gwe mannya ki oba bigambo ki by'oyinza okukozesa ng'owaana omwagalwawo? Olunaku lwa nkya tumira banno abalina amabaluwa na buli kimu. N'olwekyo gwe woofunira audio n'ow'omuwuliriza wonna jjangu. Miramwa gyaffe puroguramu zino nzikola budde bwa kiro era eddakiika ziri emu yokka eyakapepejjuka ku budde bw'amattansejjere, kitegeeza ziba ssaawa 6 ogw'ekiro. Bassebo ne bannyabo, omwana waffe oli tumunnyonnyodde nti amagoba totuuka kulya nsigo eya kapito g'olina, wabula oyo agenda kuyamba. Era omunnyonnyodde n'enkunnyonnyola nti omwana waffe ono tagenda tukaayanya kubanga yeetaaga okuyiga era agenda kukola kye tumugambye. Kakati wano tulina kye tugenda okukola. Tugenda ayinza okutuuka n'akola n'afuna ku magoba agawera n'akugamba maama oba taata kati magoba gawirira ddala kati ndowooza ne bwe ndyako 1000 anti abaana n'okulya ffenna tukimanyi. N'agamba kati ne bwe ndyako 1000. Oyinza okumugamba kozesa omukisa ogwo kati onnyonnyole Jona waffe ono embeera gy'ayinza okwekuuma okusigala nga mugagga oba okubeera omwavu. Kati tugenda kukola tutya okumumanyisa embeera y'okwekuuma oba ey'okunoonya obugagga oba ey'okunoonya obwavu, kubanga tujjukire kati Jona waffe sente akoledde ddala. Kino kitundu kyakuna. Emboozi eno gitegeera obulungi olina ttandikira ku kitundu kisooka mpola mpola. Kale olw'okuba tunnyonnyola Jona waffe bw'ayinza okumanya enkola y'abantu abaavu n'abagagga, tugenda munnyonnyola bwe tuti nti Jona, ky'oyogedde ekyokulyako sikinnabeera kibi, naye njagala tukole ekintu kino. Jangu tugende. Jona waffe ono mutwale ku miriraano, naddala emiriraano emyavu. Mulina ebitundu nga byo katanga abalimu baavu, yadde si buli abeera mu katanga nti aba mwavu. Mutwaleko mu bitundu gwe gy'olaba gy'omanyi kale awasinga okubeera abaavu, era ddala nga nawe bw'oyitayo n'ogamba ddala bano baavu nange siyinza babeeramu. Bw'otuukayo mulage mugambe oyagala okubeera mu mbeera efaanana bw'eti.
omwana ono agenda kugamba nedda mugambe weewaawo kati tukole bwe tuti toyinza kukeera nkya n'osaasaanya gali amagoba gonna ge waakafuna naye ogenda kukola bwoti kubanga yinza okugamba kati maama oba taata gw'oyagala nkole ntya kubanga amagoba tugakozeewo mugambe ekisooka ekyokusasula omusolo kyo togenda kyewala manye ate bo ku baana kino kyangu olunaku lwali lwa bbalaza nali nsomesa ku kintu kye tuyita omusolo ku kyoto ky'okumanya emisomo egyo abamu abaginoonya oyinza ogenda ku YouTube channel yaffe Baligeyankoona Balamaga Kaddu ojja kuba ng'onfuna bwe nannyonnyola ku ky'omusolo waliyo omusajja mukulu ng'ejjembe gwe nawulira ayogera n'okuyomba n'ayomba nnyo omanye olunsi abantu balowooza simanya bifeeyo naye nga ndi muntu alengera naye atatera kwanukula oba kumala gwogera nti oba ki kubanga ye oli mu ndowooza yalaba nga mutuufu newankubadde oyinza omulaga ekituufu olindamukko n'olaba akyayinza okwekuba mu mutima n'amanya nti kyayogedde kikyamu oli n'agamba ebyokuyiga wano twetaaga okumanya abantu twetaaga okumanya ku buwangwa bwaffe tubuze lwa buwangwa ku kyoto mukutu gwaffe tannabeera mupya aluddeko ebbanga era nga agoberera nnyo emisomo egyo ne bwe tukuba omulanga nti emisomo gino givugirirwa abantu sekinoomu tetubalabangako abamu naye ate bwe batuuka mu kuyomba ayombanga eyakuteresezza akakadde ayombanga akutaddemu akakadde ne weebuuza nti kale abakubanga yali akutaddemu yadde omutwalo nti gutuyambeko kale yandiyogedde atya yandikukutte bukwasi mataayi ebintu ebimu nze aleeta emiramwa gye tutunuulira mba ndaba gye tulaga era ebintu ebyetaagibwa mu bwangu obw'ekitalo mbiraba kubanga obuwangwa mbusomesa buli lunaku abagoberera yamanye ekintu kyenjogerako ne kale n'egyo emitono gye tufuna bwe giba gimulemye ng'omuntu sekinoomu okwebaza nti yadde kaweebale kuba ssente yeyinza okugaana ne weebale n'egaana ate n'abanga y'omu ajja nayagala nti akuvume n'okuvuma kuba gye muteekwa okubeera ate si gy'oli ekintu eky'omusolo bassebo ne bannyabo toyinza kukyewala oba oyagala oba toyagala omwana waffe munnyonnyola okuva buto akule ng'akimanyi nti ateeka ogguwa si bano abagudduka n'abuuka ebinnya ne yeekanyugga eri n'empale n'eyabika adduka musolo mpale ya mitwalo 4 omusolo bamubanja gwa mutwalo kada ate agenze kudda mugula mpale ya mitwalo 4 bye bintu ebimuffe bye tutalowooza na kubala kati wano ojja munnyonnyola bwe nali ku kyoto waliwo kinayita omusolo ogwawamu gwe tuwa baabakugu kye bayita nga mwe ababeera mu kitundu waliwo omusolo gwe muwa kye tuyita federal taxes guyambako okuddukanya ebintu ebyo abamu baakiwakanya nnyo naye abalengera abamanyi n'obwetaavu bwa buli kimu sirowooza nti ayinza okiwakanya ate kiba kizibu okutendeka omuntu ekintu ng'abadde takimanyi jonna waffe ono mujjukize embaata eno ebiika amagye ag'omuwendo naginnyonnyolako nti bwe banga embaata yaffe ebiika amagye ag'omuwendo kale tetwetaaga gikutulako buwaawaatiro tetwetaaga gitulugunya buli kadde tetwetaaga kola kiwabula twetaaga giwa ebyo bye yeetaaga naye tuwa amagye ag'omuwendo ne mbannyonnyola nti bwe tutaalabirira embaata eno ne tubeera nga mu kugirumya obulumya
amagi gali ag'omuwendo butereevu tegenda gatuwa. Ne mbagamba ye gavumenti bwekubeera okukuŋŋaanya omusolo na buli kimu esobole kubanga guyamba okuzimba ebintu ebyenjawulo, nguudo, biki byonna, malwaliro, yadde tewaliyo ddagala n'ekyo si kyekikulu kubanga ebyo byonna nga sifuna bitunuulira. Nabagamba ne Yesu omwana wa Katonda yasooka kubagamba musooke muwe omusolo gwammwe mulyoke mwemulugunye. Naye ate kibe okwemulugunya nga tonaguwa. Bannakyota abamu ndowooza gundi bye balina bwe bagiraba naye ne beerabira nti beetaaga okuyiga buli lunaku. Naawe omuntu ssekinomu agoberera, naawe obanga owuliriza tetutegeeza nti gwe toguwa. Naye bw'obanga olaba nti obwetaavu bwe buli okufuna emisomo gino oyinza oguwa. Atalabawo obwetaavu nga ne bw'oba tobiwulidde tebikuyamba gwe togwanidde kale kuguwa. Kati omwana ono agenda kuwa omusolo gwaffe guli. N'ekirala olina omujjukiza Jona waffe nti ateekwa okuyamba abantu abali mu bwetaavu kubanga ekyo ku muntu yenna agenda afuna ssente butereevu ekyo eky'okuyamba. Waliwo ekintu mu Lunyaanyimbe munansonyiwa okuyingirayo, waliwo kye tuyita need for charity. Jjukiza omwana ono nti kale akasente akatono k'ofunye naye toolako oyambe kuba eriyo abali mu bwetaavu gw'okafunye naye eriyo ataakafunye yadde. Kale katooleko kubanga sike kabadde kagenda okugagawaza okawe abo abali mu bwetaavu. Soogera bino nti olw'okuba nti twetaaga abantu abavugirira nenze nkusomesa kyemmanyi kye nnoonyerezaako. Ate ng'ekituufu kiri nti ekkubo ly'abagagga abasinga teri mugagga lyenyumiriza mu bugagga bwe ng'abantu abali egindi basula njala n'abeera mirembe. Kaakati wano amaze okutegeera eky'okuyamba mulage nti kati zino entono ezisigaddewo kubanga tuwaddeko bano abateesobolera abantu abali mu bwetaavu nga teyeesobola. Tolinda mmala mukuleetera gwe kennyini oyinza omunoonya ne ku bitundu byammwe gye bali. Kati mulage nti ezisigaddewo tuzitereke era tozoonoona kubanga ayinza okugamba maliriza okufuna zonna nzigyeko omusolo, nzigyeko nagundi, nzigyeko na buli kimu endala nzirye none ku ice cream. Abaana ice cream ffenna tukimanyi. Kati wano mugambe ogenda kwavuwala ate obeere mu nsi muno nga gwe toyina ssanyu lubeerera ogyevuma. Olinga abasajja baffe bali gw'osanga 45 yeebase ku booda asuze ku kkubo bw'akolerera baana be, naye nabagamba oyo aba akolerera mmere ya leero. Munansonyiwa aba booda eri abayinza obutaagala kiwulira naye omanye amazima gakaawa. Bino byonna bituyamba okuteekerateekera ebiseera byaffe bw'oba ng'oli muvubuka n'olimu okukola kati n'olowooza kwano n'asula ku kkubo nga weebase ku booda nti okola ekifo kye wandibadde ng'oli mu ssanyu n'abeewuwo oba ng'ofumira abeewuwo. Ebyo byonna ekituufu kiri nti ebintu ebimu twerimba bwerimbi tuba tunoonya mmere ya leero. Abamu bwe kituuka ku babooda ng'oggyeko okukwana n'emmere ya leero tewatera kubaawo nnyo kyamaanyi yadde eriyo abeebakayo ne bagaggawala naye gwe bw'olinda naawe obeere ng'abo abeebakayo ne bagaggawala ng'ali 45. Kaakati tendeka omwana waffe ono mugambe kubanga bw'ona mugamba nti na zino tozi kati toyonoona ayinza okunyiiga nga yeetaaga okumanya ddala lwaki. Mugambe kati gano amagoba agasigaddewo gegeeyongedde ku kapito waffe oli gwe twali tulina.
era mulage nti buli bw'onaabeera nga ogassa ebbali buli lunaku gagenda kwongerako era olunaku lumu ogenda kuba ng'osobola okugulira ddala ebbokisi ya sabbuuni. Agenda kugamba kubanga omwana ono gwe tutendeka ajjukira nti tabimanyi tabikolangako. Agenda kugamba maama taata okakasa kyoyogera mugambe. Kati omwana waffe olwo agenda ayiga era tumutendeka. Kati wano ogenda mugamba nti ekifo ky'ogula emiti naye bw'onaagula bokisi ogenda funira ku bbeeyi ate eya wansi. Kitegeeza ogenda kuba onunudde oba ogenda kuba oteresa oba okekkereza. Ka transport kaakandi kuyambye okuddayo okunoneera emiti ebiri oba esatu. Kaakati mwana agenda gamba kuba kati awalabira ddala nti mugezi neyeerabira nti omuyizi tasinga amuyigiriza. Gwe bw'olaba nga ogeziwadde nnyo okusinga akusomesa weerimba wekka. Omuyizi tayinza singa omuyigirizwa. Kaakati mulage nti bw'anaagenda ku dduuka agenda gifunira ku bbeeyi bweti. Kitegeeza agenda fissaawo era bw'anaatunda agenda kuba afunako amagoba bwe gati. Kaakati bw'anaatuukayo n'agula ono agenda omuguza bokisi naye agenda beera musanyufu nnyo. Kati ate n'ono aba agenda kweyongera okulyako. Kitegeeza nti yeeyongedde okuyingira mu kintu kye tuyita amagoba. Ate nga buli muntu buli bw'agenda nga yeeyongeza ku magoba geeyongera afuna essanyu. Ate bw'anaagula mu bungi ne kampani egenda musalirako oba ow'edduuka kyenkana amuweeranga kuba n'aba tutte bokisi eziwerera ddala. Kitegeeza nti wano akasente kaba keeyongera. Kati wano ono ali ku kampani agenda muyigiriza okusiima. Era mu kusiima kwagenda omuyigiriza nga amwebaza kugenda muwa amaanyi. Ate olunaku olulala asobole okugula gundi eziwerera ddala. Kaakati kitegeeza nti n'omwana ekintu ky'okwebaza nakyo agenza akiyiga. Kuba eriyo abaana be tuwa n'akutunuulira ati ng'anaakumira. N'okwebaza tewali. Ate abawala ba kaakati ofuukamira olumu miziro ku bulamu bwabwe. Kati wano agenda kubuuza maama amagoba gonna kati wano ndowooza ne bwe ntandika ogeeriira. Kuba yetakugambe nti maama ndowooza amagoba kati ntandike opepeya ne byana biwala ebyokumuliraano banywa ebbiya nange neebake ku kkubo. Banansi tulenkera nga bandeeteeka. Kaakati wano tugenda mutendeka omwana ono nti amagoba kituufu gagenda gawera. Buli bwe twawulako omusolo ne tuyamba be tuteeka okuyamba geeyongeddeko. Kubanga ekyokuyamba kyo kya butonde. Oba gwe toyambye si nsonga n'ekyo kya butonde ne Yesu yakibagambirawo. Era teweewuunya nti abatatera gaba mwattu n'enkulaakulana yaabwe olabira ddala nti egaanira ddala. Kaakati wano mulage nti sente zino tugenda zipangisa. Tugenda zipangisaawa? Tugenda zipangisa mu bbanka. Kati ngenda kudda nkunnyonnyole. Ye omwana ono yeetaaga okumanya yiyi maama. Nfunamu nti waliwo n'endowooza wano ze nnina abantu ze balina. Mbuzi sigagawaza bbanka. Abantu endowooza zaffe omanyi olunsi zitusiba mu mbeera gye tubeeramu. N'oli olinga agamba nzisigagawaza bbanka olwo abantu boogera bingi awo. Naye kale ebyo byonna tugenda omwana waffe tugenda kubeera nga tumutendeka ebintu eby'enjawulo. Kaakati
Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo, ekintu kye tutunuulira wano tuli ku kintu bwe tuyinza otendeka omwana okulaba nti mu myaka giri ejaana afuna essanyu, so si kusula ku booda ng'ayambadde elementi n'ebijaketi nti nteekerateekera baana bange. Abaana bwe bakulema okuzaala mu butoluutu gamba nti ndibazaala mu bukadde. Ssente bwegaana mu buvubuka gwe n'otandika okwerimba nti bw'onaakaddiwa lwe naakuyitaba. Byebintu ebimu ebibeerawo ng'ebyamagero n'ebyewuunyo. Temwerabira abantu ssekinooma okujja okutumira abantu be bonna baayagala mu ddakiika emu. Ojja mu kasanduuke kange n'otumira bw'oyagala ate n'oteesa ne ku mulamwa gwaffe bw'obanga osobodde. Omulamwa guli nti bigambo ki oba bigambo kifi bye tuyinza okukozesa nga tuwaana abaagalwa baffe okubaawula ku ba bulijjo, kubanga ago amannya sweetheart, Kammonde gakaddiye ate enkya Panado wa mukwano, jjukira nti omukwano gunyuma, muno omuwaanako afuna ku ssanyu lyo. Naye mwe lubeerera ne mubeera nga mu kuyomba muyomba lubeerera essanyu mu maka eriyo abamu nga bambi bo lyagaanira ddala. Ebyo byonna n'olwekyo mujje muteese, mujje mutumire abantu bammwe abalina bizinensi muzire tuzirangire bwereere mpaka mu Gw'ekkumi ku bwereere. N'olwekyo ennamba yange akooyita eri 7732761227. Ate era nammwe beetaaga oba beetaaga obuyambi, oyina nnaku oyagala bizibu, oyagala abantu